Kaakati akatambi kolabaako awusigaalo bamugye mu kyalo ne bamuleeta e Kampala okukola. Gy'atuukidde wa mukama we akozeewo akaseera katono nnyo n'abbawo essimu ya simaatifooni. Awusigaalo bamaze okubba essimu ya simaatifooni alinyiddewo takisi n'addayo mu kyalo gye baamugya. Kakati boosi wa awusigaalo akutte essimu n'akubira ejenti eyamumufunira. N'amugamba ejenti nti wangi omuwala gwe wandeetera olowooza tabbye essimu yange, omuwala abeera ludda wa? Ejenti n'amugamba nnyabo weesirikire gwe tofaayo, ono ewaabwe gye namujja mmanyiiyo, era bw'aba nga abbye essimu yo ateeka okuba nga gyadduse gy'alaze. Kaakati ejenti ng'alyoka alinnya emmotoka agende awusigaalo gye yamugya. Bagenze okusanga nga kituufu awusigaalo bwe yabbye essimu yatuukidde waabwe gy'ava mu kyalo nga bw'olaba mu katambi awo. Kati awusigaalo bamukaziza ne bamubuuza, essimu wabbye yaaki? Awusigaalo abagambye mbu essimu yabadde eweddeko omuliro, abadde agireese mu kyalo kugikyajinga. Essimu agiggya e Kampala n'alinnya takisi agireeta agikyajingire mu kyalo. Naye tunuulira ennyumba mwe basula, ennyumba ekulabikira okubaamu kyaji ekyajinga smartphone. Kakati awusigaalo ye bwabbye essimu abadde agireetedde boyfriend we, abadde agireetedde bbaawe gwe yalese eno mu kyalo. Ndowooza omwami yamugambye nti agwe bw'ofunayo baffala eyo gy'ogenza okukolera ne baba nga balina essimu gibba ogindeetere. Kakati awusigaalo naye mukazi wattu n'abba essimu n'agireeta mpaka mu kyalo, munnange agiwa omwami. Bamusanzeeyo baaba ne bannange baneno ba awusigaalo oba baagala ki bannange. Ne ndowooza mulaka temuwulira bakazi mmwe. Nze mbagamba nnyo bannange nti mwesonyiwa abakozi b'ewaka. Abakozi b'ewaka bagenda kubalumya emitwe n'okubakubya puleesha. Nze mbabuulira, ojja kusanga boosi ng'agudde wali eri akutuse lwa awusigaalo. Kati ne bano abawala obutamanya nki kye baagala. N'oba ng'olese famire yo baavu banaku bazibu mu kyalo, gwe bawanzeeko akasubi ogenze e Kampala okole. Ne bw'oba okola emitwalo 10, egyo emitwalo 10 giba gisobola okuyambakoko ku bantu bo, kubanga awusigaalo ono alina n'abaana mu kyalo. Oba osobola okubalabirira naye n'odda mu kubba obuntuntu obutonotono obutaliimu. Ejenti nno naye abadde mukazi mulungi okulaba ng'asobola okukola ki? Obutettira katale n'anoonya awusigaalo ono gye yamugya. Kino kye kirungi ky'okujja omuntu ewaabwe wennyini ng'okimanyi nti ne wabanga alina ky'akoze oba osobola okumulumbayo n'omuggyako ky'aba atutte. Kankutuuseko akatambi kano owulire awusigaalo mu bigambo bye. Vidiyo yiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Atuwe essimu yitawo sagala kuswala wandinnyonnyodde abantu n'obagamba nti nnyina olubuto. Ngamba obuzibu kuba njagala bujulizi. Just ddoboozi Nyambye nga tuli babiri temuli simu ddoboozi. Essimu wagibbye tewagibbye? Sirina bakuba ku simu. Ate ekyo ki ky'olina? Lwaki ate lwaki wazze n'essimu yabende paka mu kyalo? Anti onansonyiwa. Lwaki wazze n'essimu yabende? Buzibu ki bwafunye? Olinamu kyakukutte? Nageza okwezula nga ndi lubuto n'essoogera. Ate n'essasiiwe. Anti singa essimu yabende wagirese, essimu wandigirese n'oteretya bizibu. Kati bbaawe aswadde, igwe kennyini nnyini oswadde. Tasobola kuswala. Aswadde wasa otya omukazi omubbi? Olw'ensonga ekituufu akimanyi ekyabaddewo n'ekyabaddewo. Anti ne wandinnyonnyodde nti oli lubuto tewali yandigaanye. Obubbi bwaki? Badiya lwaki mbagamba mufune abakozi okuva mu kampuni yaffe banange iffe tubeera n'abawala nga tumanyi gye bava, so in case of anything omukozi alina kyakututteko tutwala obuvunaanyizibwa ne tukaku ewaba oyo omwana gye twamugya so that tukomyawo ekintu kyo. Awo omwana adde agenze n'essimu ya client waffe ne tugamba tulina otuuka omwana gye twakoze ki. Kaakati awusigaalo yooyo bannange amazima go gali nti tukkirize tugaane abakozi b'ewaka tebakyasoboka.
abakozi b'ewaka ba awusigaalo tebakyasoboka. Tokyasobola kuleeta awusigaalo n'aba mulungi. Abakozi abalungi gye bali sikigaana, naye muganda wange ogenda kumuggyawa. Ogenda kuggyawo omukozi akuwulira, ogenda kuggyawo omukozi atalina mpisa mbi, atalina mputtu, omukozi kwe gamba omukozi w'emirimu omulungi ogenda kumuggyawa. Kubanga jjukira naffe nga ffe babboosi abeetaaga abakozi, naffe tuli babi. Babboosi bacunga, babboosi baboggola, babboosi batulugunya, bakola buli kimu. Naye nze kankubuulire, ne bw'oba mulungi otya nga gwe omu ku babboosi abasinga obulungi ndowooza, tosobola awusigaalo. Teri muntu asobola awusigaalo. Era nze mbakubiriza nnyo bakazi mmwe okuyiga okwekolera emirimu gyammwe. Lwakuba nti munnange waliwo wentuuka akaseera ne ŋŋamba naye abakyala banene sijja kubanenya kubanga kubamu akafaananyi. Ozadde abaana oba olina omwana, olina okugenda okukola. Kyokka omwana akulaga nti alina okubeera ewaka, alina okunaaba, olina okulabirira omwana, kufumba biki, kulongoosa waka, kyokka ng'ate ne ssente zeetaagisibwa ewaka. Mu butuufu bw'ogamba nti akoleeta omukozi omuteeke ewaka oba tolina musango gw'okoze. Ne lwaki omusango gujja ng'ofunye awusigaalo nga mubi? Bannange, abakozi banene ab'ewaka ebiseera ebisinga abamu baba tebamanyi kye baagala. Imagine n'okeera ku makya ne bakuggya mu kyalo yonna gye baba bakuggye, ne bakuleeta e Kampala nga bakuleese kukola. Bw'otuuka e Kampala n'olaga nti okolayo just wiiki emu ate n'oyagala obbe ng'odduke mu kyalo, naye nga famire yo gy'ogiresse oyinayo ng'akaana baavu, balabira balina gwe basibiddeko olukoba, kakati nga mu buli ngeri yonna tewali ngeri gy'oyinza kuva mu kintu kino okuggyako nga gw'okoze nnyo. Kyokka ate bw'otuuka gy'olina okusaggulira ate n'obbayo. Si buli mukozi nti mubi, era sigamba nti ba awusigaalo babi nnyo ekisooka n'ekisembayo. Nze lwaki mbaleetera vidiyo nga zino? Nze bwe ndaba awusigaalo alina ekintu ky'akoze nja kukireeta mu kirabe, kubanga mmwe abandaba muli bakyala bafumbo, muli baami, ebintu bino bituukawo mu maka gammwe. Ne bwe kiba tekikutuukangako kiba kijja kukutuukako, yagala gaana okuggyako bw'oba oyigidde mu vidiyo ze mba nkuleetera wano. Naye mulina okukimanya nti buli muntu yenna afunamu akasente kyasooka okulowoozaako kiri ekintu kimu, awusigaalo. Buli muntu afunamu akasente kyasooka okulowoozaako awusigaalo kyokka, tewali kirala. Asooka kulowooza ku awusigaalo n'agamba kakati neetaaga omukozi annyambeko ku kino kiri, ekitali kibi. Ekisooka oba omwagaliza omulimu, ate n'ekirala abakozi kati kankubuulire, ba awusigaalo abasinga obungi bajja okukola nga balina missions zaabwe ebya ddala. Nze sirina awusigaalo gwe mpulira ennaku zino najja nga talina kigendererwa. Bano abaana baba n'ebigendererwa, gwe ate nga mmwe temumanyi, ne baba n'ebigendererwa byabwe bo nga bo. Nti gwe omuleese mu bulungi akole omuwenga akasente bulungi, kyokka ye bw'atuuka ate natandika kwagala kubba. Okitegeera? Natandika kuloga, kubba musajjawo, kutulugunya baana, kuba kunamira, ebintu bwe bityo, kolera bwenzi waka, kugenda mu basajja. Awusigaalo bye bimu ku bintu bye bakola. Tojja kubanenya nnyo ku ebyo. Nze mulimu ebintu awusigaalo byayinza okukola ne simunenya. Awusigaalo okukwanibwa sijja kumunenya nga obuvubuka bwe bumukwana muntu, kubanga oba oyagala baawe yabamukwana, ekyo tekirina buzibu. Wabula nze obuzibu bwe nfuna ne ba awusigaalo bano kwe kutuuka mu maka ate n'otandika okubbamu, n'oba wamputtu nnyo, n'oba waggume togambwako, tolagirwa. Bwe buzibu bwokka ba awusigaalo buno bwe balina, nti batuuka ekiseera ne bawaganyala ne babanga nga bakakole.
naye ng'omuntu kakole newaka ewaabwe omwana we talina yadde n'eniigina gw'asiibamu. Nga talina niigina gw'asiibamu. Mulimu babboosi abamu asobola okwetta awusigaala ewaka n'akyusa obulamu bwa awusigaala oyo. Awusigaalo nga ne waba omwana we alina kyayagala mu kyalo nga bboosi asobola okukigula, nga bboosi asobola okugulira famire yaabwe. Kati mulimu abantu nga awusigaalo bw'aba agenda bamukolera ne ku shopping ey'ewaka, awusigaalo n'agenda ne bamukolera shopping ate n'essente ne bamusasula, ne bamugamba nti abonaabo oyagala okudda munnange komawo. Okiwulira? Naye bawusigaalo abalungi tebasangika. Tosobola kumusanga, muzibu nnyo wakufuna, alinganga kimuli ky'abalugu, kimuli kya ndaggu. Sijja kukulimba naye yadde ba awusigaalo babi ne babboosi ababi bangi. Kakati ekyo kye nali ngezaako okubagamba nti gwe wenna aba yeetaaga omukozi, funa omukozi ng'omanyi gy'avudde, ng'okimanyi nti omukozi ono bw'akeera ku makya n'ayagala okukubba olina w'osobola okumuggya. Naye abantu abasinga ku mmwe, okiwulira? Abantu abasinga ku mmwe mufuna ba awusigaalo bano nga temubamanyi. Bw'oba awusigaalo ogenda kumuggya ku agenti, making sure nti awusigaalo oyo bamanyi gy'ava. Si baneeno ng'omwana abadde atambula ne bamundeetera atankolera ewaka simanya biki. Leeta omuntu ng'okimanyi nti ewaabwe gy'ava omanyiiyo, nti bw'okera ku makya n'oba ng'omwagala alina ky'akkoze olina w'otandikira. Omanya nti kati nninnya ebbaasi ngenze Masaka kumunoonya, kati ono yabbye essimu. Ono mukubba essimu tebaba kubanga gye yava bamanyiyo nga gye baamugya, kubanga bawusigala abasinga obungi abanoonya emirimu. Abantu bano ba agenti bagenda ku byalo n'atuukayo nti oyagala okukola nti ejjamu nsobola okufunira omulimu. Okiwulira? Ne bamufunira omulimu. Oba okitegera ekintu ekyo? So kye mbakubiriza babboosi abali eyo, making sure nti awusigalo gw'oleeta mu makaago omanya gy'ava, famire ye. Kati famire eno awusigalo tebaategedde nti omwana waabwe yabbye essimu e Kampala, bo baamulabidde awo ng'akomyewo essimu bw'ate abadde agitutte ku kyaja. Mu kyalo bakyaginga essimu n'ogijja e Kampala ali n'ogitwala mu kyalo. Bannange, anyway, byebyo ebiri ku sayidi eyo. Sigenda kwongerako nnyo kyange ky'amaanyi. Naye kansubire nti ebintu ebisinga mubiraba. Kansubire nti mubiraba. Nze sivumira awusigalo, sina awusigalo gwe ninako buzibu kuba nange nkimanyi banabo banoonya bulamu. Wabula obulamu bw'onoonya bunoonye bulungi n'ensi ekugondere. Oli mwavu, muli banaku ate weekutte bubi. Mulimu babboosi bano bojja okusanga ate ne bakyusa obulamu bwammwe. Mulimu babboosi abalungi yadde ababi bangi naye n'abalungi tebabula. Ne ba awusigalo kye kimu. Ba awusigalo ababi bangi wabula n'abalungi nabo tebakola ki? N'abalungi nabo tebabula, gye bali yadde batono. Byebyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera beekumina ku mukutu mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi. Mwera ba stay blessed. Peace and love.